ako nnyo mwenna mugamba mutya njagala okubeebaza empisa komenti oluusi bwe ba mwakateekayo nziraba ne mwayiga you are respectful kuba eno gye tuli eno tebiringa biri eri ku Kasuku Live ku Kasuku Live tuba mu kwasama kwogera bya kisiru bitakwatagana ne bwe tujja eno ku Kwezi Media ku Megatron tuba tuzze okwogerako eri eggwanga ebintu ebyamakulu ebizimba eggwanga so kiba teweefuula mmanyi nnyo tomanyiira mbw'olwokuba ondaba ku Kasuku Live benzijenera ojje n'ebyekisiru byo kuba sijja nabye oba oyagala ebyekisiru ninda Kasuku Live oba oyagala ebitakwatagana eri tetuba tuzze wano basajja babuvunaanyizibwa era nawe tubensinka nanda kulaba ewa Kwezi ojja oyingira ebyobufuzi namukasijja ng'omulaba musajja wakitiibwa njogera ebintu baŋŋamba wano njogera by'amagezi okitegeera neŋŋamba yes njogera by'amagezi so weewale okuvumwa weewale okuwemula toteekawo komenti ya kisiru tonvuma tompemula gwe ŋŋamba nti Akasuku awo ndaba sitegeddeewo naye bwe tugenda eri ku channel yange Kasuku Live oli wa ddembe okumpemula kuba bw'ompemula ne nkuddiza wano nnindamu wano era nja muddiza singa anaabireeta mu komenti naye kati gwe akyabakwatiridde saagala bagambe nti channel yaffe mwagyonoona njagala osigale ne channel yo oleme kwejjusa watereevu ya kintu kikulu ate n'abagiraba bantu bakulanyiza kati mukulu Kasuku wetujjidde olunaku olwaleero nga Dr. Lumu wa Democratic Party gyowagira nga bamuwadde Dr. Lumu ye wawa w'entebe we Mityana wewaffe Mityana North ye yakuba musajja nga akalulu bwayi akati bamuwadde alete private members bill ekwata ku nnambika y'okulonda leader of opposition kubanga amateeka gonna agabaddewo gabadde nga galambika nti nno leader of opposition bajja mu kubangako kalulu so si kwa appointinga bwa appointinzi yeteeka eribaddewo naye era libadde terituukirizibwa omuntu yekka gwe baakubako akalulu yali Ogenga Latigo etteeka bagamba nti libadde ogambe bagamba libirako ki anti kakati lirina kuba nti nno bwe tukwa appointing kakatugeze Honorable Kyagulanyi alonze ggwe naye abantu balina okuweebwa omukisa mu kibiina ekyo ekisinzizza abantu obungi ne beesimbawo kati ne mubakubako omuntu n'abeera nga si waku appointinga bwa appointinzi kubanga osobola okuappointinga omuntu atajja mu kiti ekyo kakati ekyo kyebagamba nti kakati baagala balongooseemu bwe libadde lina okuba newankubadde abamu babadde tebalituukiriza bwe bati kakati eryalumu ligamba nti nti ekibiina ekisinza ababaka mu parliament kireete abantu abaneesimbawo ku bwa leader of opposition naye ffenna bali ku opposition tumukubeko akalulu lyetteeka lye twagala eppya naye eriri ekkadde libadde ligamba nti nolonda abantu bonna era babakubeko akalulu ndabye ne leero ayongeddeko mu press briefing gy'akoze ayongeddeko nti ayagala ne deputy speaker abeerewa opposition yes ekyo nakyo kikola I think nze ndowooza ekyo kikola amakulu ekya deputy speaker okuba owa opposition ebyo bya leader of opposition ne babijjawo ate no kakati ekyo kyenjagala otandikireko mukulu Kasuku gwenda endaga ey'ebintu kati nze kyendowooza kiri kimu I think tulina a clash of generations nga be nagamba luli nupu erina enkola gye yagala okukolamu ebintu byayo okusinzira guno omulembe oguliwo nga bwe guli okitegeera and it wants to enjoy the privileges that come with being where they are oba okitegeera kati awe wava obuzibu nti gavumenti for a long time ebadde emanyidde okukola n'aba opposition nti because world over the battle is about ideas okitegeera mu Uganda wano wokka oba mu Africa and some countries olutalo the battle is not about ideas okitegeera ewaffe wano ours is about ego and some other things, bad governance and you know and all those things. So kati mubali abantu abalaba opposition leader abaddewo nti bova mu bade bateekawo ekintu
nti bw'ova mu bino ebyobululu ebyokuleekaana n'ogenda mu parliament leader of opposition kuba kati ojja laba mu time ya Besigye bayina be bayita bafuutu soja abaabwe nga bakulibwamu Besigye bo babeera eno ku activism kukuba nduulu kuleekaana kucyankalanya naye ng'ekitiibwa kya palamenti bakireseewo nti be tukuwa obwa leader of opposition level kwobeera oli ne bano be balonda nti shadow minister baani level kwobeera oli tuba ne tukusuubira nnyo eno machazo ojja yes nti obeera bridge wakati waffe ne bali wabeerawo ebintu byetusuubira okuba nti gwobeera ogenda kuzannya by'abatekinokrati nti osobola okwogera ne speaker osobola okwogera ne president to reach a compromise on behalf of ku bino ebintu ebirala nga parliament beerwaninga nga biki era ojja kwesanga nti waliwo amateeka agamu agayita mu regimu ezo ebiseera ebyo ng'olaba nti wadde majority NRM yeyina majority naye oyinza osanga waliwo etteeka eryayita abagayi kale oba kitegedde nga bawaddeyo bano ebirowoozo byabwe yes kuba ebyobufuzi nga boobiraba ebyobufuzi waliwo wootuuka nga mulina otutuula ku mmeeza kufuna win-win yes ate kati olaba gavumenti yaffe kye yasooka okukola yo yakwata n'esiba abaana mukomera ng'abaana abo be balina okuleeta win-win be balina okubawaliriza mujje muteese mutereevu kati kyenkunyonyola nti bano bo aba Nuupu kiri kye bayita rabadob style baagaana nti enkola gy'okolamu ebintu eba tetegeerekeka simanyi nange naye enkola gy'okolamu ebintu ebeera tetegeerekeka kati bo baagaana kiri ekyokukompromisinga ku bintu ebimu bo bali ku kiri bo bagamba nti tulwanisa Museveni n'enfuga y'eki they don't compromise bo tebalinaawo kya win-win bo ekyabwe kye baliko kyekituufu kati ekye tutamanyi kati gavumenti bino byolaba byereese because you see olina otegeera nti be batuuka mu palamenti kati bulijjo ebintu ebimu bye ŋŋamba abantu batandisa obbiraako luno bakwata speaker Amongo ne Tayebwa bonna baali mu opposition nebakwata ne babaleeta kati speaker kyali wa Ssemujju waliwo wajja omugambira nti yes byoyogera bituufu naye tukoze tutya otegede kye ŋŋamba ye challenge y'okubeera ne bakyaliibo nti kati kwezi olunaku olwaleero nnyinza okuba nga saagalira ddala oba kintu ngeno tuuka nga kyali wange kwezi yakirimu najja ewaka n'asooka nampayo $4,000,000 oba nnina ebbanja nanga nti akasukwera ebbanja ndikusasulidde kati bw'agira nanga naye ekiri waaki tokikolaki tekiyita because life is about compromises kati bwe buzibu obuliwo nti president yasooka okukola kasita speaker Amongo yakwata ekifo even wali ng'akyali deputy wano wonna yali azinzeewo oba okitegeera kati bano bo okuviira ddala ku Zaaka bye byamugobya mu komishoni nga ye Zaaka agamba nti teri compromise tulina kukolera bantu tetusobola kwegabira kino tusobola kukola kino abantu si kye batusuubiramu kuba bo kye baliko kye balwanisa naye nga kinaatuukirira kati ekyo we await to see kati gavumenti yo okukomawo era ojjukira waliwo show gye twakola bifeene ya mirundi ewedde nakugamba nti Nuupu bajje bwe lusennyonyi ebimu bye bamwogerako eyo kyakaluba nnyo mu mukono no talina compromise kyasibiddeko bo eri ye mukama we kyamuga nti kino kye tuliko oba bo kye bajjirako kyakola ki kati bali kyekibabonyaabonya era ne leero oba ka video kadde kadde oba kinkalaye ku TikTok nga Ssemujju Nganda agamba nti bano aba Nuupu edda bano bo babeera mu opposition baalinga bakonsultinga ne bali abalala bagenda okukkaanya obutajja nga bakonsultinze naye nti kati bano bo bagamba bakola kyabwe era ogenda kulaba nti mu kabineti y'opposition muyinza okubaamu ndowooza Ssemujju Nganda ndowooza gwe baawaayo
oba omuntu omu oba abiri abatali bannuupu naye nga luli bali baabwangayo ne bawaabwayo ebifo because mwena muli mu opposition general oba okitegeera kati obuzibu ebyo byonna bibeerawo the moment politics afuuka serious nga abannuupu be bamuzannya babeera balina okuteekawo ebintu ebibakwata ng'ebyo ebya etteeka lya lumu n'etteeka lya lumu baadi etteeka lya lumu ne bamala baliisa kati ne bagaa nti kati wano we tuli tuddemu tukuba akalulu senyonyi gasobola kuba leader of opposition kuba waliyo abali mu opposition nga they are in bed with NRM era NRM ejja bagamba nti oyo gwe tuba tulonda mu opposition ate NRM erina omukono munene mu opposition sikimanyiiko ekyo naye kyenga nti waliyo nze nina bemmanyi aba opposition nga bakyali ba NRM kati simanyi oba nga bw'okyogera bwe kiri kisoboka so kati okitegeera kyenkunyonnyola kati awe wavudde obuzibu ebyo byonna babireese kugaaginga opposition etteeka eryo eryalumu boona ogenda n'onoonyereza ojja kulaba nti either speaker oba abali mu buyinza mu executive bakirinamu omukono nga bwe balirimu yes naye nga terizze kulambika ennonda gwe tolaba nti n'ennonda ebadde mbi omuntu okwapointinga omuntu oluusi ali naye oli alina majority kati olaba ekiriwo anti alina majority naye bw'ogatta ba opposition ne ba independent basinga ono obungi abasigalayo basinga n'obu talina abantu 56 aba independent bali abasigalawo basinga n'oku bangi anti independent tali ku opposition gyalondera kweri abeera ku opposition kyova olaba nti nonono gwe baawa waliwo opposition wa independent gwe baawa obwa minister mu shadow government ekitegeeza babeera opposition so ate bwobagatta baba bangi babeera bameka bayinza okuwera 10 kakati bana 5 mu 7 olonzeemu omuntu omwapointing bali oba baneglectinze but I think the question now should be waki bakireeta kati buli yeyagali kiriko obudde ekiteeso kati anti ekyo kisobola okufuuyira emmaani ekyo kisobola okuba bwe kityo naye ku bantu abalaba ewala they are trying to break loop okitegeera ne opposition yennyini bamanye nti but it's politics byabufuzi kuba babeera balina okulaga nti wadde owangudde majority vote ate gwoleeta tulina omukubako akalulu ekitegeeza nti nuupu singa eddamu newangula majority erina okgenda mu caucus mu nuupu ne baddayo ne beerondamu omuntu gwe bagenda okuleeta ate eno ajja avuganye ne bali abalala bali abalala bo tebaleeta nuupu yeereeta yokka balina kuva mu nuupu kati lindako ono kye yaleese nabadde kuba saabigoberedde nnyo nadde ndowooza nti kye yaleese nti nuupu beereeta omuntu ne bali abalaba opposition ne baleeta ayagala opposition nuupu ereeta abantu baayo abajja okuvuganya ku bwa leader of opposition bakubweko akalulu opposition nga speaker bamukubako akalulu nti mu kokasi ya NRM baleeta abantu baayo kati abo be bajja ne basanga bano abalala abajja mu parliament ne babakubako akalulu kati ekyenjawulo ekiriwo nti bano bo bagenda kujja nuupu ejja fronting abantu nga 5 kwe baba balonda kati bano opposition abala tebaleeta muntu naye bakuba akalulu naye Museveni okulabako ani gwe baleeta naye Museveni nga musajja kati gw'omanye enjatika ezigenda obbeeraawo kati nga bwolaba Nambeshe yasaba obwa leader of opposition n'awandiika n'okuwandiika ne batabumuwa era yanyiiga mu biseera ebyo so wali mu kalulu gw'otokota nakunoonya buwagizi mu opposition nga mugenda mwesimbawo nga bakuba separate ballot okiraba ekitambula ekyo bayita gavumenti n'ebyobufuzi ekyo kye bayita gavumenti n'ebyobufuzi ekyokubiri nina ekintu kyenjagala ekirala era okoleka analysis ekya regional sittings regional sittings abantu bangi babadde basaba federo biki olowooza tikyandibadde kirungi nnyo eggwanga lino liddamu federo oba regional politics
parliament zino nezifuna akaseera akagenda y'obugenzi nezituula mu regions ezo naye nga buli region erina obukulembeze obwayo. ejjoogo lyetuliko limala muganda wange gwomanyi omuntu okukwasa nti kalinga wala mu USA bagavana abo baani state abagiyina mu ngalo nga ne president ayinza obutabaako kyamugamba babeera nti nezikooti ezaabwe engera structure ya state bwebeera okitegeera ekyenjawulo kyokka nti wano bakwata eyandibadde nga MP senator ne bamuweereza mu parliament mu central government naye ne basigadde byonna babeera bakola byebimu ng'omukulembeze w'eggwanga almost n'owulira nti bano balina etteeka eriwandiika weebale gwe towulira nti kati Texas kooti yaayo yasazeewo biki bebityo okutuusa eyo kati bimala kujja ku Supreme Court eno abanauganda tetunnatuukawo awo tetusobola regional government kuba olaba omuntu akumanyiira bumanyiizi eno omuntu akumanyiira nga sina MP nga sina RDC naye asemberedde busemberezi bali mu buyinza kati gwe gubamu akafaananyi omuntu nga bamukwasa Northern Uganda yagikulembera ye gavana waayo tekisobola biwagira tokikkiriza ekyo naye ate nga bagamba nti ye system esobola okumalawo bwanakyemalira wano mu ggwanga nedda tusigale ku kyetuliko ebungereza tebabiina ne wano wano zino ensi zaffe zino tebabiina nze buli eri yange erina amateeka gaayo nekooti zaayo ne Buganda tulina ebyaffe naliko kolomo n'abamu ku basajja ba PLU biraawo kuyayaawo era omuntu ali alina kuba mukakkamu abasajja gabeewulira amaanyi naye gwomanyi ekiyinza otugwako wano nze sibiwagira ebyo njagala tusigale mu system nga bweri atufuga nga ali omu abeere ne ba RDC kati boolemagana ne gavana omuloopawa central government erina obuyinza mu America eri Biden alina kyasobola okugamba gavana era ateesa buteesa okitegeera kyegamba so nze sikikkiririzaamu naye ze entuula za palamenti ezo oziraba olaba nga kyabadde kyabwenkanya okuziboyikootinga bayinza okuba balina ensonga zaabwe anti yakusasa nze simanyi banakikola buli mwaka kati nze njagala nnyo nkomentinge ku ekyo singa bagenda kikola ne next year kati next year bwe balaba bagendayo we revisit bwe bagenda otuulayo bateesa ki for that region banalaba sipiika agamba nti temuleeta byaki omanyi problem gye tulina mu Uganda abakulembeze baffe beekuba endobo sipiika yagamba temuleeta bintu birala bitali byawa byeno ate ono ne bamuwa liivu atandika etteeka lino oba otegeera kyenkugamba kati awe wava obuzibu singa baali baganye tugenda Northern Uganda tubeere ku bya Northern Uganda now after that tukomewo tulivisitinge after year nga baagala okuddayo baba proposing okuddayo tubabuuze kuba balina ensonga because kipya nze amaaso gange ndaba kipya wayinza oba byabeerawo eddala by'obobota I don't know naye ate bwe tuba nti kipya tusooke tukikkirize kibeerewo buli omu alina argument abamu bagamba cost sente ezo bandisevinze bandikoze biki ale palamenti ega nti wali sente eraze tugenda kuinkaringa kati tusooke tulabe next year nga tukola assessment yaabo okukomawo tutunuulire sente ze baspendinga zaali mmeka does it reflect on the actual intended thing kyebagamba ng'enguudo n'ebirala bigwa mu kkowa eryo tuddeyo tulivisitinge nti bateesa ku kino ne bagamba bakole kiri kyavaayo kakati tugenda Masaka Masaka bagenda yegenda okuddamu okutuula ndoza tujja kukitegeera birwegenda okutuula Masaka bagambye nti ebitundu bino ebyaffe biri mu central naffe tukuŋŋaanye ebizibu byaffe bagende babyogereko Masaka
kati kwezi tusooke tulinde nga benkunyonnyodde sikyayagala nnyo gamba tekijja soboka nga tebagambye kikolebwe kati tusooke tulabe bagenda kikola batya tekyetaaga mpozi bwe kibanga tekikoze ababaka baffe okukirwanyisiza mu budget kubanga biyitira mu budget kino tekibawadde essomo eryokuddamu okuba nti buli kapapula konna bakasoma ne baketegereza ne ssente zigenda okukola kati obuzibu bwe tulina kwezi buli bumu buli lwolaba ekibiina ekiyira majority kati bw'otunuulira opposition yaffe ku babaka bali 529 opposition erinaku bameka yinza okubanga erinaku nga 11 independent bali bameka nga bonna bagasiwa 12 kati NRM erina 3 mu mmeka 3 mwezigwamu kati waliwo ebintu ebimu nga tuli mu kuleekaana kumala budde pulezidenti yakugamba nti kasita bazuukuka ne balonda babakozi gwabwe okitegeera so kyaliva olaba nkugambye nti tusooke kijja kutuyamba okuleeta argument nti luli mwagenda ne mutugamba Northern Uganda bino bye byateesebwa tewali kyakolaki okusinga kati we tukiteesaako ng'oledde kiri in motion oba okitegeera tekikyalina makulu kati nagamba abantu nti bw'oba olina kyosobola okukyusa kikyusa kyotasobola kukyusa kyesonyiwe genda mu maaso n'obulamu bwo kati saawa eno ezo entuulo oziraba tezikyasobola kuddayo why baziyisa balaba ffe ne bajja ne batulimba nti tebaamanya yes kati why are we wasting our time tugende ku kirala MP ababoycotting ababoycotting however me I think nti tebandi boycottinze bagende but omanyi waliwo omusajja omu yaŋŋamba and it's our biggest problem kyali wange yaŋŋamba nti ebyobululu tobifaako nnyo abantu bagenze bakoowa omusajja bw'ogenda eyo gwe ne bumala emyaka 3 eno ogwokuna boddayo mu kyalo vuma Museveni ojja kusanga ng'abantu bagize akalulu ogenda kawangula kati be nawulira mentality yo from an MP my mind ne ŋŋamba nti kati kasuku kakkana ate nga bw'otunula yes kati abamu batandise obateeka on the spot bamugamba naye gwe buli mwaka oli bamubuuza nti kati mukama wange wakabeera mu palamenti emyaka 2 owakanya Museveni oli ku opposition gw'ogenda ddi ye ng'agamba nti ekyamuleeta tekinnaggwa kati bw'owa reasoning eyo kati ye Museveni ebyamuleeta byawedde kati nooza olaba bwe tubeera twekubaza equalizer kati ebyo ebintu ebimu nekasuku ng'ennaku zino wayiga politics ina analysis z'okola nange neneewuunya kyekyantwala ku ssomero ne pulezidenti Museveni naye agamba ebyandeeta tebinnaggwa anti kati kyekyo kuba bw'ogamba nti tuli mu struggle ffenna tubeere mu struggle ne muze yali mu struggle kati challenge ebaawo ebeereemu gwe tokkirizibwa kugamba oli nti aluddewo nga naawe oluddewo kuba after 20 years bw'oba tonnaggusa kyoggusa ekitegeeza n'oyita nakola ki kati awo tudde ku biruma bantu tukolere bantu kuba ebiruma abantu biyinza okuba nga okulwawo kwa Museveni si kwe kuluma abantu okitegeera services waki tetuzifuna oba okitegeera kati awo wokka nze nze bwendaba wendaba kwezi kuba nze kati wano ebintu njagala ddwaliro libeeremu ddagala abasawo babasasule sente nga ziwera batukoleko bulungi amasomero gabeeremu ebikola abaana abasomesa babasasule bulungi then n'enguudo bazikole kati then batuterewo ne environment gye tusobola okukoleramu ennungi security economy bagitereeze byo byokka ffenna ate era bitwagala ate waliwo ekirala ekitulwanya waliwo ensonga endala gye njagala oyogereko mukulu Kasuku ey'omwana ono Tyamale Dr. Tyamale eyageganyanga omugenzi Tamale ayina engeri gyawemulamu Kabaka ensonga eyo gyogerako ki nga gw'omusajja Omuganda waki onzanye layini nga gwe omusajja Omuganda wandikimbuuziza wali nga noladdeko omusajja Omuganda omanyi Mengo from years ago when you go back and read history tuva ku bino bye twasomako obusomi mu ssomero
when you go back and read history, Mengo or Buganda has always wanted the privileged position. And they are right. Because Buganda, Bagamba, is the beginning of civilization. One of. Kati challenge eriwe eriemu nti as technology grows, as life changes, waliwo ebintu abantu bye beebuuza. Era nali njagala kibuuza wali nga baganye sabira Katoro Bwama. Nti Katoro Bwama kati yabulirayo. Kati church reason kijegenda otuwa. Lwaki omuntu ayina okubanga ajeeguya. Kuba olaba edda omuzungu yalina ekintu kye yakola. Omuzungu bajja wano mu Africa yaleeta embeera ze ezeri ewaabwe, education, malwaliro, kola nguudo, ngoye nnungi, biki bwe bava ku baliida gye basooka okukwatirako abakulembeze baffe babalaga oyambala olugoye olungi, that luxury. Kale bamala ekyo kikola ane babissa ne mu bantu eno wansi. Kati ne batandika ng'okulya olukwe mu Buganda kikwanguyira kuba omuzungu agenda ku protectinga. Okitegeera? Ne baleeta eddiini ne weekweka mu ddiini. Kati bo fe abantu baffe bano kye batamanyi nti eddiini abazungu bagikozesa okutumanipuleetinga. Lwaki? Kuba eddiini yajjayo yajjira mu kujjanjaba abantu na kubasomesa. Kubanga buli lwateekanga ekkanisa eddwaliro n'essomero. Oba okitegeera? Kati abantu baffe olunaku olwaleero abasinga amasomero ga church ge gasinga okuba expensive. Otegeera kye ŋŋamba? Kati oli ajja n'agamba nti ntuuse wano sigenda nko mu ddwaliro lya church, sigenda nko mu ddwaliro mu ssomero lya church, nkuze ntuuse wano. Kati n'atandika okubuuza nti value addition eri ki? Kyekimu ne gavumenti yaffe bano abaana abapya abazze ajja n'aga nti muzeeyi wange namulaba abonaabona mpeerera. Otegeera kye ŋŋamba? Mulabye nga atoba okuntwala mu ddwaliro. Gavumenti ki kyempa? Nze kuba bw'ogenda muze ensi ezikuzeeko, gavumenti ye biggest stakeholder mu health, ye biggest stakeholder mu education, ye biggest stakeholder mu infrastructure. Oba kitegeera? Era ojjaziraba nti genda wano South Africa gavumenti era yebalimu abaana basoma nti essomero lya private liri very expensive okusinga erya gavumenti. Naye nga ate services zikola ki? Ate wano kiri vice versa. Kati oli ajja n'agamba kyeki kye nali nga nti kati church justifyinga ki abantu osigala nga bagendayo ng'abantu abamu tebabasabira. Kuba church thrivinga ku numbers. Okitegeera? Yensonga lwaki abalokole obalaba bafuuse ekizibu. Era ogenda kulaba nti ne president naye yatandise omuvinga towards abalokole n'abaprotestanti. Kuba baprotestanti eno okuviira ddala mu bakulembeze baabwe bo bakolagana bulungi neki ne gavumenti. Ontegeera bulungi? Kati ffe abakatuliki kale weetuli yayaya neki n'abasiraamu. Okitegeera? Kati ffe abakatuliki n'abasiraamu yes tuli b'amaanyi, naye abavubuka kati abasinga bali balokole bagenze. President wa Kenya gye yawangulira akalulu mu balokole abo. Era mukyala wo mulaba yepanga kati ali mu State House ku Saturday enjiri ekolola mwe bekwesoma. Kati Buganda bwejja neefuuka center of civilization, ebintu bingi byabaawo. Kati olunaku olwaleero okumenyaamenya Buganda kuzze kukola ki? Kubeerawo. However, challenge eriwo nti ebintu ebyo boogerako byogere. Waliwo abalwanyisa Buganda bananga basajja the action tewali. Mukitegedde? Tewakola ki? Tewali. And then of course waliwo ebintu ebimu culture nga erina okukyuka n'etambula. Tetusobodde bikola ki? Kati ebyo bibaawo abantu bangi tebakyafaayo nnyo ku ebyo ebintu.
Buganda tugirina ku mutima. Ndeka katata bagivuma. Yensonga lwaki batuvuma. Ensonga kyantu bavuma. Ate Nganda abavuma Buganda abamu Baganda. Anti but those are tactics. Nakunyolera that is politics at play. Katunulira Dr. Tyamale. Dr. Tyamale yali very clear with you. Ya wagira NRM. Nibo buwagira NRM. Okitegeera. Anti nnyonnyola ati that is politics at play. Ye awagira NRM. Era ye alina okulaga eno balowooza nti tebalina NRM aba alina obbakola ekyo. Which is wrong. Okitegedde? Enduulu za institution nazivaako. Yes, tusobola okwogera bye twogera naye Buganda bwe tuba nga twagisangawo era tujjagirekawo Buganda ne beeneesigala ng'eri mu kasiisiira ejja kubaawo egenda sigala nga weeri naye NRM essaawa yonna esobola okuggwawo kyekimu n'abakatuliki n'abasiraamu ne banaasigala mu kasiisiira bajja kubaawo. The challenges with all those three benkugambyeko reform. Because kati ensi gyeraga you have to make reforms. Yes. Whether you want it or not. Yes. Odde ku digital. Yensonga wacho until they make the reforms. Yensonga wacho nti abasajja nga Dr. Tyamale bagenda kusigala boogera era tujje tuba discussing wano. Abali eri bo bagambe nti nedda biki kati badde mino byabadde mu Tamale mirundi amaze okufa ate muteesa. Yes. Kati omuntu amaze okufa mu muteesaako muba temukyamuteesa. Oba otegera kyenkugamba. So Dr. Tyamale just yalina kulinnyamu. Yes. N'akendeezaamu ku speed. Ate akyali mwana muto. Naye kati nti ennaku zino okwezi olaba embeera gye tulimu abantu beekyawamukko. Abantu beekyawamukko era kwezi tobeeraawo n'olowooza nti omwana tasobola kukuwemula nakweyambulira. Abantu kati ennaku zino obulamu bagenze babuvaako. Omanyi kati olaba obeera oli awo kyaliwo ali mu myaka 3 n'alwala kansa nga mubadde n'ebirooto bye mubala naye. Oba oli awo ogenda olaba kyaliwo accident emututte. Okitegedde? Kati kyeki kyenkunnyonnyodde ku Nuupu nti enkola yaabwe ey'ebintu n'abantu engeri ababalimu bali ku leero berukya lukedde nga nkoko ya mutamiivu. Kati yeyo representation yaffe abantu abasinga nti ojja laba nti tukoye ne batuuka nabo ne bakoowokoowa. Kati abasajja tubalese tudde ku kirala. It's the sort of society gye tulimu. And that society is dangerous because one day when they wake up and realize that now we are eventually tired, ekiddako awo beera tojja kisobola. Tuyinza n'okufuna ekitta bantu. Kati kyakibola ne wano nkugambye nti what Buganda needs to do, Buganda, the Catholic Church, and these are calls that have been made everywhere. Ne Papa awo yagezaako to introduce a few changes here and there. I don't know, nafunamu ka resistance. What aliwo bali abantu aga nti tukyali ku kiri. Tukyali ku kowa ziri ezasooka. There has to be reforms that have to be made. Okusobola okutuukana n'omulembe oguliwo mu kiseera kino. Reform ezo bazireeta to incorporate guno omugigi. The current crop of youth. Naye tekyetaagisa abantu bano omugigi guno obusomesa kubanga ennono ebiseera ebisinga tezitera kukiwuka. Ennono zisobola okukyuka kyenkunnyonnyola nti zirina okukyuka. Then ekyokulala what benefits am I getting from there? Ekibuuzo ekyo abantu balina kye batamanyi. Kwezi olina emyaka gy'ogenda oyingiramu bw'onooba tolina ssente n'abazzukulu bo bakudduke. Tewali agana kunzijanjaba. Yes. Nze kyakiva olaba jjajjange mwempawalinga nti ne bw'aba atudde awo abeeremu waakiri n'emitwalo 2 nga kage munsawo ye ng'asobola okuwaayo omuzzukulu omutwalo oba 10 mmeka. Okyamuyina jjajjange gy'ali omukyala. Yes. Omuteekamu akasente n'abuguma. Zimubeemu era bengenda omulaba mugamba nti zino za kugula bino biri nemuga naye ganaabiri gakubeereko ogakuume. Wabaawo omuzzukulu azze mwokyeyo omutwalo agende nagwo ajja kudda butereevu. Okitegedde kye ŋŋamba? Nze jjajjange bwe nali ngenda okuwasa
yangamba nti mwana wange nkuleze okuze n'asumulula wano mu luwuzi najjamu 10,000 n'azimba nangamba nti genda owasi naye ng'omulaba nti ali bulungi ye naga nti kyensobodde so kati what we need to do okukaabinga abantu nga batyamani tusobola obavumirira because what they are doing is not right kyekisooka naye tulina otandika oteekawo embeera tusomeseza tutya abantu omwoyo gwa Buganda ogutafa ebintu ebisinga kati byetulimu ebisinga biri mu theory abantu abazze bakritisayizinga Buganda nga bakuba Katikkiro banafuyiza Buganda nnyo era kitukoze bubi nnyo ne tusigala abantu bali eyo bawoza ekintu kimu nti banaye ffe kabaka gwe tukola ki gwe tumanyi okitegera kye ŋŋamba ffe kabaka gwe tuliko kati saawa eno kabaka yeyekka is the lone symbol of Buganda abaana be babavumye mukyala be bamuvumye Baganda be babavumye Katikkiro gwe yayita bamuvumye baminisita be bonna bakoze eki kati bye tunnyonnyola nti reforms ziri restructuring ziri zigenda kulaba tutandise kyokwekomyawo ffenna okitegeera kuba kabaka yeesi yesimbo naye tagenda kubeera buli wamu kati olaba sima bagulawo bika bagulawo ki abantu tebaagala kujja nga kabaka taliiwo okitegeera naye nga ekika kye ekyengabi kyekiggulawo n'olugave naye olwokuba kabaka taliiwo oba otegeera kye ŋŋamba kati awo nno ekyo abantu abali emmengo balina omumanya it signals something okitegeera ate nga Dr. Tyamale si yasoose okuvuma Obuganda bangi gye bali eyo bavumirira ddala yes olina akwata ekifaananyi kya Katikkiro n'amuvuma n'amuteeka wano olina kama ne bakola ebintu nga bitiisa however abantu balina okwebuuza nti lwaki kwezi kadale tubyogererako wano ne batabyogererako that as the times have changed people have changed okitegedde now how do we pull back guli omwoyo gwa Buganda ogutafa tugukomyewo mu bavubuka naki kye gugamba oba okitegeera nti kati olaba Katikkiro nze nnaintu emu bye nalaba kati olaba Katikkiro yaleeta emmwanyi ezo ya championinga Ssaabasajja Kabaka yamugamba ekola booti n'aki championinga abantu abafunye ssente abagaggawalidde ku mmwanyi ezo bangi nina ekintu kye mbadde ngenda okwogera naye saagala oli aŋŋambe nti oincitinga violence oba okitegeera kye ŋŋamba kati balina okuddayo awo bateekewo embeera okutuukira ddala ku muganda oli asembayo wali wansi embeera omwoyo gwa Buganda ogutafa guddemu guve mu grassroot guddemu gukoleki gutandikire waka yes naye right now abaana bajje nga bakula nga balina omwoyo gwa Buganda ogutafa right now enkaayana emmenga awo nnyingi abantu bakaayana abalya abakola sajja balidde mu ttaka okitegeera kye ggamba kati ate ery'ettaka Buganda Land Board wano buli omu yali agyeko okukola abantu ne bongera okwedistancinga nga balaba Buganda banyonyota oba otegeera kyenkunyonyola so those are things that need to be worked upon however ne bano abagaba information bano abasajja abali ku internet ali ku TV ku radio kwe bavudde okuvuma abantu awo nawo balekerawo okuvuma okay then ne baleaders baffe balekerawo eyo emboozi ya ndi musajja wa Kabaka ndabanyoona lebo mpuuga nga kadi eyo agizannya abaana ne bamwokya amwana ekitiibwa kitwala eri oba otegeera kyena balina okuvamu eyo zooni ya ndigundi omanyi nze nagamba eno yaffe mu byabayimbi nagamba omusajja nti abayimbi ekisinza obaleetera obuzibu bino kasitensi yagaziwa opportunities nezeeyongera nze olunaku olwaleero nina ennyumba yange gye nazimba nina emmotoka yange gyentambuliramu ate nga ya bbeeyi nina ebintu ebisinga edda abantu bye beegombanga ku bayimbi obirina yes oba ebirala nsobola obyetuusaako
kati gwe wadde nandibadde nga sinze Kasuku nga just an ordinary man ng'obirina omuyimbi aŋŋamba ki atalina kyagamba kwati omusajja ali eyo akola mu internal affairs for example omwezi gugenda okuggwako ng'alaba ku miliyoni ze nga 2 ziri kwakawo diirwe eno diirwe eri sikaano sikaali ate omuyimbi odduka eyo kusabiriza kati omugamba ki kano tegedde ensiba ekyuse oba tokyalina kyomugamba so Dr. Tyamale kyakola kikyamu nze nange sikiwagira kikyamu naye kati tuleme kutunuulira Dr. Tyamale kuba ekyakimazi but we need to ask ebintu ng'ebyo bye biba bitandise okukolebwa what are the indications biraga ki tubitayiza tulina okuddayo ku drawing board yes tulabe twongera tutya okuteekawo omwoyo gwa Buganda ogutafa edda twabeeranga n'eryoto nga batusomeseza kuli bakadde baffe twabeeranga mu biyungu ne batunnyonnyola kino kyaliwo ekiti ne babagerera n'engero naki ne tukula nga tulina omwoyo gwa Buganda naye kati bikyaliwo okitegeera kyenkunnyonnyola so byebyo ebintu bye tulina okukola kaakati nga tumaliriza njagala nkubireko tooki mu kalulu ka 2026 jajja ne opposition olowooza kinaaba kitya Museveni baakoma wajja awangula oli shuwunya ngenda kwongererako kano akagambo through hook or crook ateeka okuwangula kali genda osomeko kye bayita hook or crook kitegeeza ki abantu bange kibannyonnyole nze ndowooza amaanyi kati abantu we baba bagateeka era nze wano omulanga we nnina okugukubirira abantu naddala abavuganya President Museveni oba batamwagala kuba nze ndi student of reality bw'otambula eyo by'owulira biki waliwo ebifo ebyo by'ogendamu eyo bakulaga ebintu ebimu nogamba bano abasajja si bakututa kati bakyatulina but of course I'm not saying kyempa opinion yange era tusobola okukeera ku makya nga Museveni bamukubye akalulu kikyasoboka bulungi naye nze kukusinzira ku kyenkugamba nze I will echo Tamale emirundi kye yayogera which is the sad reality the moment President Museveni is on the ballot paper akalulu ajja kawangula through hook or crook mu mbeera ki oba mbeera ki through hook or crook abajja kawangula kati nze amaanyi gange njagala tugazze nnyo ku parliament ku local councils okitegeera awo njagala tugazze singa tukeera ku makya ng'aba opposition be bali ebisatu nga bali be bali ebibiri otegedde kyeŋŋamba kati tukutunuulire opposition aga nti bulijjo olwanyisa Museveni ng'oyisa etteeka lyo tutategeera nga mmwe majority because kati opposition awo weeyina okudda kulwanira bifo ebyo kulaba nti be balina majority okusalawo president ne bw'aba nga awangudde aba takyalina buyinza eno abeera ajja kucompromisinga ekyo kiba kitegeeza nti ne baba baagala unity government bagibawa kuba be bangi gwe kubamu akafaananyi senga Nuupu yalina ababaka 350 bw'ogambye ate Uganda yandibadde etambula kuba bizinesi wali bakugamba baaganye oddiisa etteeka baaganye okukola bwe bati basobola era ogikola ne baga nti president tumuyimpiikinze kuba mmwe bangi ekitegeeza kakati tusinge amaanyi gateeka kukuleeta babaka ku local councils ne ba MP they will effect change kati saawa eno Nuupu yandibadde eri mu kwogerezeganya ne DP ne Jema ne FDC tukoze tutya ne kati saawa eno FDC baagabe bagana girizolovinga tebawandiisa then kati ono asikaza wuwe FDC abadde mu FDC bagamba bakoze ekibiina ekipya bali bagamba bakoze kati byonna ogenda okutunulatunulamu nga buli omu abala bifo bagala tufune ebifo mu Uganda mwe tulina ba career politicians ng'oli akugamba nti emyaka 3 mbadde mu parliament ye nga kyalowoozaako kiri ekyo kimu parliament okitegeera n'omubuuza nga naye akuddamu so
awo amaanyi we baba bagateeka bave mu mino ebya sima ffe tusinga abantu mu opposition ffe tukoze beti abo bakubawo kaadi nga bagamba anti etteeka bwe ligamba naye opposition byoteesa oba byogamba byokola bitutuukako bitye abantu bawansi so nze ndowooza amaanyi awo we balina okugateeka ate okufuna ekyo balina sooka kwegatta bo nga bali mu opposition which is going to be a tall order kyekiri kyenkunyonnyodde nti waliwo gy'otuuka nga president agenzeeyo aba opposition bagamba tetuligenda mu Miriam Museveni nga MP gyali kati gwetunuuya twaha kagabo ye paka kati agamba akyali wannuupu naye byakola ndowooza obiraba okitegeera kyeggamba so ekyo kyebabalwanira baleeta ababaka bangi basinga aba NRM. In fact opposition balina okusooka ne badedicating emyaka balina okukola gye bayita joint strategy ne badedicating emyaka egyekutte 7 kuba wali eyo gy'olaga nga MP ewaabwe addayo akomyewo kukima kalulu mu Uganda we tukyali nga MP agula amaseffuliya muba naye wabaawo ennyimbe tugende wa MP tujeyo amaseffuliya n'obutebe ne tenti nga kyekikubya abantu enduulu ekyo kyokka yes nze ndifiirwa ddi oba ndi wasaddi okitegedde ompe ku tenti yo n'esseffuliya kati abantu baffe aba opposition bo bakole gavumenti kyetakoze oba abali mu buyinza kye batakoze bamanye tusooke tusomesa abantu omubaka alina kukola ki emirimu gy'omubaka emirimu egyo gy'oggula tenti simabi kijyabayero sifiri local council kati fe omubaka waffe tulabye nabagabe yakuze medical equipment abeddwaliro baziganye mu opposition abaziganye buganye bosi bwe bwetaavu bwabalina ebimala ndowooza olaba so oba yandisoose n'abakonsalutinga ekyo nakyo kituufu yandisoose n'ababuuza ki kye mutayina anti kati kyekiri kyennyonnyola nti what is the role of an MP ekyo basooke bakinnyonnyola abantu omulimu gwa MP guli ki kati omunnayuganda baanaayingiramu mu bwongo bwe nti MP alina kututeeseza MP ate akomawo n'akonsultinga abantu nti etteeka lino lijja mulowooza ki nabaga nti kyekino n'agenda n'ateesa eriye nawani kati zaabe wange baŋŋambye that is what the MP should do. Kimanyi nti no bawa opinion nnungi yes abantu b'omu byalo era ogende n'akugamba nti kino kiyinza kuba bwe kiti era bandibadde MP yateekawo email ne office mu constituency nga yabagamba nti gwe teekawo ebirowoozo byo najja n'atuuza bwe bagamba ebya consultation kuba basasula ssente ezo nayo zijja buli mwaka n'agamba kati tugenda tuuza enkiiko weekend eno yonna saawa emu paka 6 wano envaawo nzire wali enkya bwe ntyo neyeebuuza ku bantu ne problem eno MP bamuyita MP okuyitamu obuyisi miliyoni 3-5 aye baloka ono yafudde ate school fees ate ki kati omusajja ajja n'abeera awo n'agamba essimu bwejja nga aliko alo yes my son you are making a lot of noise can you come over we meet nkunyonyolemu ng'olukiwedde kuba ye president ati alina kyakola ne woba onooli asooka kunnyonnyola naga kyo ekintu kyokola kino kati olaba bino ebintu kofi n'akunnyonnyola ebintu nga mutwalo okitegeera ogenda ovaayo kweri ng'olaba omusajja byagamba byebituufu oba ontegeera ng'obwongo bukyuse kati ogenda okuddamu olaba omusajja agamba naye constituency yange abantu tebayina wadde awo wava embaga nebakuweerezaayo miliyoni nga 600 abagende wa president nga bagendedde ku luseke batini nga bagenze ku binombo nze omusajja anzijemu baba batini abasinga bagenda eri nga banoonya nabo aba leverage batini abasinga ba luseke anti akunnyonnyola akutuuza essaawa ezi basikanaga nti omukulu ayagala kukulaba ku ssaawa 4 ez'okumakya
n'otuukawo ssaawa 2 ez'okumakya bakucekeza bucekeze n'otuulawo n'omulinda naye naakuyita nako you man you are confusing my people naye tugenda kwogera n'ayitawo n'agenda n'akola ebibi n'abeera eyo ng'omulabye nakaakutegedde n'abeera eyo ogenda na saa 10, 11, 12, 3, 4, 5 n'akabina kakufuuyiridde ne bakuyita ku 6 yangu olaba omukulu kale n'alyoka akunyumiza paka saa 11 ez'okumakya n'omugamba mukama wange byonna byeyogedde oli mutuufu nga wakoyekooyedda naye bampeeyo ke bampa ntwalire constituency n'olyoka oddayo lwaki tosiibula bantu okitegeera so kati tusomese abantu rolo ya MP eriki then bafune ba MP nga bangi balina opposition erina okukola mobilization waliyo abo border districts eyo tetutuuka nayo enalemu eyo okitegeera kati bwe bamala ekyo then balabe bakola batya wamu baactivating enumbers bajje basinga majority mu parliament ekyo kasita kiribaawo nkubuulira mazima ogenda laba ku ssanyu ly'omunnayo lyotalabangako nga gavumenti ekyusa singa gavumenti ekyusa gavumenti esigala ya NRM nga parliament si yaabwe tweyanziza nnyo mukulu Kasuku tweyanzeeki abalungi abalabye emikutu gyaffe Kasuku bwatu bwakola analysis bwajja ku mukutu guno toyinza ayinza n'okugamba tigenda weesimbe kuwa member wa parliament sijja kwesimbawo kola emirimu gyo abantu bakuba oluseke katubeere eno mu by'oluseke nze kindekere kiddamu ate ndabe banantwalaganya bulungi mubeere bulungi